ebirime mu nnimiro eziwera okwetoola eggwanga bikaze olw'omusana pereketya oguludde nga gwaka. 2016 gwe gumu ku myaka egigenda okulwa nga gijjukirwa olw'ekyeya ekyamala ebbanga eddene nga kigoya ebitundu ebisinga obungi eby'eggwanga. Minisita avunaanyizibwa ku bigwa bitalaze alina okutya olw'akaseera eggwanga ke lyeyolekedde kubanga ekyeyanga kino kibadde kirudde okulabika. The entire East African sub-region and the Horn of Africa is witnessing a dry spell that unless something happens in the next few weeks may be as bad in the records as the one of 1944. Enjala eyagudde Karamoja yatandise dda okusaasaanira mu bitundu ebibadde bimanyiddwa ennyo mu kulima emmere eyimirizaayo ebitundu by'e Teso. The Teso region is not an exception. It is badly hit by the dry spell. Some people don't have anything to give their children. Okusinziira ku Minisita Echweru, obumbi 10 gavumenti bwe yateeka mu mbalirira y'ebigwa bitalaze butono nnyo ku kiki eggwanga lye kyolekedde. Can't say we can address the needs of our people 100%. But the decision of government recently was to mobilize some money, to be precise 10 billion Uganda shillings was raised. Ono agamba nti ensimbi ezisinga zaagweredde dda mu mmere gavumenti gye zeegaba bitundu omuli enjala. Initially, we thought we are going to just pick the very vulnerable people. But unfortunately, my experience in the last few days where I have been in the field, the moment people learn that government has brought some food, everybody runs desperate to want to get something. Even if they are telling me, even if it means getting just some 1 kilo, at least we can take porridge and survive for a day. Then you government go and plan for some bigger intervention. Singa tulaba nkuba omwezi ogujja, gavumenti yakwalirizibwa okulangirira ekiseera ekyakatyabaga nga ginnaayo eya Kenya bwe yakoze. If those places, the grain that is in those places has also run out now, and the rain delay up to probably late March, then we will have to go back to cabinet and discuss the next level of intervention. That might include, among other things, maybe declaring a state of disaster. Enjala eralikiriza kumpi buli omu yatandikira mu bitundu by'omumambuka ga Uganda omuli Koboko, Moyo, Yumbe, Oro n'esaasaanira mu bitundu ebirala nga Amuru ne Ajumani. Ebitundu nga Oyam ne Apache nabyo bisuubirwa okugwa mu katyabaga mu biseera ebitali byawala.